Nze ndi musanyufu ne General Muhoozi kyali mukola ekigenda maaso omwami Ruzi Abraham mwina maaso awo ng'ate naye annyonnyola fulufiga kyakoze Amelia Nambala bannange kyatamulangidde nga kye kitaliyo mugamba muti abantu bange mwasiibye muti akansubire nti muli bulungi munnange fulufiga ne Amelia Nambala ng'abadde ba mukwano naye banga bagenda ku mukolo ne beesangayo bajja kwefotola obufaananyi bajja kukola ki kaakati no munaye mulowooza fulufiga tamwefuulidde amwefuulidde oluvannyuma lwa Amelia Nambala okuvaayo n'ayogera eri awo omwami Mary Flavia Namulindwa nti mukwano gwe naye ate amutyoboola amumanyira kugamba amuteekako nnyo akamanyiiro amulaga nti ye ali wansi nnyo bingi byayogera akatambi nakabaleetera wano ne mukalaba kati munanga ate fulufiga naye ndowooza avuddeyo ng'alwanirako Flavia Namulindwa okusinziira ye ku bigambo buno budde byali okwogera katubirabe ate wamma tweyongereyo n'agaleero ono ye kyakatalina mukwano leero oli mukwano gw'enkya akuwala avudde biyitirivu nnyo olinga kino biki bingi nakoowa ekikazi kya Amelia Nambala ne wensanga ng'emmotoka ekikubyawo ye buli kaseera njagala kunkwata video atulendinge ayagala kuntekamu abo banne simanyi babbanira mbu tusimanyi tukole bividiyo n'akuwamba n'akuteeka awantu n'akulwanya entalo z'otamanyi nako ne z'omanyi n'akutakulira obukyayi n'obujja buli gwatakulako entalo babeera mu basajja baabwe eyo ne betakulako entalo n'akweta lwana entalo z'otamanyi nako nga ne w'omubuuzo olaba gumusinga naye ng'akulwanya entalo ne z'otamanyi takomaawo gwe gw'otayagala gw'owalana gwafula best friend we walondetera bad black mutwale wa Museveni kuchi mutwale wasale musale kuchi omanyi bad black alyanvumidde lwaki buli muntu gwe saagala ojja n'omumpaatikako musanyi wenno munnange nakweyisayisa ng'atudde n'ebiwammeneko ebigegegege nze siri muntu agenda kusomoza Katonda kola BBL. I'm so beautiful, I'm looking good. That's why see common. I thank God kyonna kye yampa yali ayina ensonga lwaki yantonda bwati. You get it? Bas ono sima mafiina ani alese mashini nze nebaza Katonda nekye yantonda ate ndi mu mativu mwekyo kyendi era tosobola kunchalenjinga gwakoze BBL kyobala muvundavuna ne muwunyira abantu nze omuntu alina bebera nchalenjingako nze mbigula ebbina lyange lino tolirabanga tono ndyewulira nditambuza mbuliri bawange nalirabanga ng'endibota tolina nabyo ngamba ze mukwano tolina nakyo nnyinnyonnyola nze ndi byonna namalayo Katonda yampa n'amala yanjako omukono kuba yantonda ayagala mu challenging ebyammwe akakazi ne kakufuukira ekizibu ne kukwaginikizaako mba oli mukwano gwako kumbe tali ne bw'oba ogenda opama ayagala kukwata video kubanga banoonya okutrendinga muli bantu bannanfuusi nabakimu lwaki okoppa Shiba gw'oli naye Shiba bino ebintu azaabikugamba ate mukoppeko ebirungi by'ayina kyova tubazzaayo eri ne mudda mu bafaani mutubasemberera mwefula nti mutumanyi nnyo ogenda kunjogerako nyiza takwebolangako oyina sente zo nina ezange sikweyasikanga ku mmotoka oyina emmotoka zo nina ezange ogenda wansu zako nina amayumba oyina agago ngenda kwewolako ki mulekerawo okutumanyiranga mulekerawo twagalako tuwanyisa entalo nze siri mwezo level zirwana ntalo za kisirusiru Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma bafe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe
oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja n'ongamba munange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano bookinga Suvi tweyo munange bwe nkuzaako eno omwami Luzi Abraham ye avuddeyo n'agamba nti musanyufu era akkiriziganya n'eggena omuhoozi ekintu kyali mu kukola ekigenda mu maaso essaawa zino nti osanga bw'anaakikola abali b'enguzi abalyake ababbi bajja kukendera mu ggwanga lyaffe Uganda nti naye taata wa ggenera omuhoozi omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni babadde bamujooga bingi byayogeddeko ngenda kubanga ate mubatuusaako maaso ebigambo bino byogere nga mu kamera bakulaba amakuba amalungi n'okukomya obuli bw'enguzi n'obubbi obususse nina essuubi Katonda wanaaba muwoozi omukisa amagezi obuvumu bigenda kukolebwa Uganda ine sente ezimala ne bannayuganda bazibba mwami Museveni babadde bamumanyiira bamuzanyisa bamukwata mu kirevu mu nviiri ne basanirira ne baseka ne badduka baatuma okukwata ababbi be babbi bakolagana n'ababbi ogenda tuukayo nga intelligence yatuuse dda nga buli omu yeetereezeza gundi weetegule amasannyalaze aga Katonda 99% factories zibba amasannyalaze bwe mwami Museveni takimanyi abayiso ne diso mukola ki baba party I'm telling you bwe bali mu information nti wali muhoozi oyo Gasiya yamubobye dda tayina gwe yeeguya buli omu yamukutte dda ku liiso ekitegeeza enguudo ze twogerako eziri mu Nairobi egenda kuba order era nawulira agamba kati budget y'enguudo yonna yaziina kola Gasiya alina ateekayo musajja we local government bano balamu abo bonna baana bagagga bakozi tibali bayala bona level Justin Nammere baana bakozi abamu abatamumanyi oyo Nammere si muyala byayogera bye lwakuba kati ayogerera mu migunju giti ne gimuvuma byayogera bye nange binaliyogedde so tugamba twagala kati abantu abatayogera kukyamukiriza tunjagala yagala kati nganzi tunjagala tuyita kunjagala onetaga nze nabagamba kiyamba bo nina omukyala gwe njagala sombuulya buli ate tunatukuchayo olekeyo mulya bubi nzindya bulungi nakyeŋŋamba kiki twagala omukulembeza no nonsense enough is enough tugamba education yangu abaana bamwe basoma tebirina mugaso Katonda totally omwana ava mu university nga talina kyamanyi kukola ebyo muhoozi tugenda bimunyonyola gambe what my god but minister twagala competent best ministers minister wa sports olina okubanga omanyikiddwa mu fraternity nenze sibamanyi nze ndi BMP naye wa sports simumanyi ng'ovudde ku ebyo ebintu bibiri era nabyo wona abafunye mukisa okwogera naye okukendeza kuba emuvi ne baminisita byogera twagala MP kinene nnyo 8 minisita kino 5 ebyajjabiko muhoozi odi not ordinary kate mwewuunye twaga president nga manyi kati challenge bambi jjajja omusaasira ngeji bayita mu lutalo alina abalwanyi be abaana b'abalwanyi yali akubikoola nabo mu nsiko kati ekisaagana gyanaga luzono mwana wa gundi nga yabbye nasibya byayi omulembe guno wallahi muhoozi Gasiya tamumanyi era agambe era jjajja taata ekomye nammwe katukole ekituufu guno omulembe mupya legacy yamwe tugisitule kwa another level bye biruwele ebintu bingi kitina bikyusa buteekateeka obulemesa ababbi mu office wa muhoozi akunona misana tubuulire oyo Gasiya ate emyaka gino gyogerako ki gya retirement ekyo kirina okudda jjajja yeyekago twawa password olw'eri history okujja mu kulwana alina byakyatereeza era tumugamba talwawo tuwa buyinza abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
nga neetaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.